Poliisi efulumizza olukalala lw'abantu abafiiridde mu kabenje akaliwo ku lunaku lw'omukaaga nga lulaga nti abantu abawera ddala 21 be baakafa. Okusinziira ku poliisi, abafu kuliko Wanyama Margaret abadde wa myaka 59, Ssemuwemba Moses wa myaka 42, Nakalanzi Anet wa myaka 35, Robina Nandawula wa myaka 34, Sempira Brian w'emyaka 29, Konepaya Ssemuwemba w'emyaka 12, bonna bano nga batuuze b'e Bulemeezi. Mu balala mulimu Ssemagwa Joseph w'emyaka 28 nga mutuuze w'e Kulambiro mu Kampala, Sserukambidde Isaaya ow'Eddegeya Masaka nga wa myaka 34, Ssemwanga John w'emyaka 25 mutuuze w'e Kamengo, Sserwanja Umar nga wa myaka 55 ava Nakabise Mukono, Ssenfuka Juma w'emyaka 49 nga ava Masanafu wano mu Kampala, Lutaya Brian wa myaka 24 nga mutuuze w'e Kumya wano e Mpigi. Jagwe Maka abadde wa myaka 24 nga mutuuze w'e Lwebitakuli, Kibuuka Sunday okuva e Kyengera nga wa myaka 41, Dauda Saalongo w'emyaka 28 nga w'Eyiganga, Mulindwa Michael ku myaka 34 nga w'Ennyendo Masaka, Kigozi Shakur ow'e Buwama ku myaka 19 gyokka, ne Mugisha Ivan w'emyaka 24 gyokka okuva e Nalukolongo. Mu bakyali mu mbeera embi kuliko Lubega Kim nga w'e Nalukolongo, Nuwagaba Edison ow'Entungamo, Namusango Sylvia w'e Naakulabye, Acho Rebecca ne mutabani we Ssessanga Benafa ow'emyaka 4 gyokka nga batuuze b'e Buwama. Abalala kuliko Nsubuga Swaibu ne mwannyina Nansubuga Jalia ab'e Nakirebe mu Mpigi, ko ne Ssenfuka Amos ow'e Kazo wano e Kawempe.